Robert Mtebi Goliko tupulire Makindye Mubaraka ate akedde ate enkya leero. Ndi musanyufu okuba nti mbasisinkanye enkya ya leero. Abali mu studio mbategeeza nti eno gye tuli olukuba lufuuyirira era wadde tuli mu ssaawa emu n'ekintu tugenda mu ssaawa emu kitundu obudde bukyalinga obukuttekutte akazikiza kakyaliwo olw'ekiddedde kino ekiriwo n'obukuba obufuuyirira naye ate nga mu bitundu ebirala ng'Entebbe tukitegeddeko nti yo egenda maaso ate yo n'okutonnya naye nga eno lugenda maaso n'okufuuyirira kyovula nti embeera y'obudde eringa bw'ogiraba ssaawa zino. Abanaffe abali ku TV abatamanya nti oluguudo lw'eno erukulinaŋŋanda lwaggwa okukola ekituleese eno kwe kubalaga butya oluguudo luno gye lwakomekerezaamu era n'okubagamba nti mukyasobola okukozesa ekitundu ky'oluguudo kino okulayika nti mugenda okukola oba okuyiiya nga bwe mwandiyagadde okuyiiya. Lwatwala ebbanga nga bagenda maaso n'okulukola abantu abamu ne beekyawa nga tebakyayagala dukozesa naye kaakati bw'olulaba lwaggwa okukolebwa era abagenda mu bitundu ebyerukulinaŋŋanda abagenda mu bitundu eby'ebbunga abagatta kwola olugendo eggaba n'abagenda mu bitundu ebigatta ku munyonyo n'ewalala musobola okozesa ekitundu ky'oluguudo kino kubanga kyonna abakimaliriza dda okukikola era kiri kawerette. Oluguudo lwenjogerako luli wano Makindye Mubaraka zone abamanyi ekitundu kino nga wakava ku militale ng'okkirira oba ng'ova Katweri wansi mu nkere ng'oyambuka era lukuyamba okugatta ku lugenda Ensambya osobola oddukozesa n'ogatta ku Nsambya n'ebitundu nga Kibuli n'awalala ng'okozesa ekitundu ky'oluguudo kino. Nga bwe mumanyi nti wali Makindye bateekawo wonnyini ku militale bateekawo ebitaala abikontrolinga okutambula na wano we tuli nakyo bwe kiri bateekawo ebitaala ebiyamba abantu mu ntambula zaabwe mugenda maaso n'okulaba ebitaala nno KCCA ne gavumenti bafubye obiteeka ntegeeza traffic lights bafubye oziteeka mu bifo ebyenjawulo kaakati abe mulaba be bava mu bitundu ebya Makindye okulayika nti basala either ogenda Ensambya oba okozesa luno oluguudo olwaggwa okukozesebwa n'olwekyo mmwe abeeyambisa oluguudo luno oba baali balweyambisa nga muludduseeko olwa constructions ezaali zikandaliridde tubagamba nti lwaggwa era lukola kinnawadda lukutuusa mu bitundu byonna gwe byandiyagadde okutuukamu nga olukozesa nga bw'ogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa TV abantu balweyagaliramu balukola bulungi. Maama nkulamusizza mwe mukozesa oluguudo luno luli lutya bamala oludukola? Lulungi ssebo lutwanguyiza lwatusalako twayambibwa okusalibwako jjamu ow'esayidi eri essebo nga balukola wali oyitawa? Nali mpita nali nduyitako naye nga lubi nnyo yesebo nga kikutwalira bbanga ki okutuuka? Okutuuka ku ssomero lye ntwala omwana ono kyantwaliranga essaawa emu n'ekitundu kujjaamu abeerawo Makindye yesebo ate kati kati ntwala eddakiika 15 yesebo nze Rita Kibirige. Tweyanzanya omukyala Rita Kibirige omuwulidde essaawa emu kitundu dakiika 15 kati bwe bulungi bw'okola enguudo. Makindye yo division yene enguudo zo ziri kalekaleko bw'ogigeraageranya ne ku Lubaga tetumanyi Lubaga oba bo baakola ki kubanga Lubaga yo mu butuufu enguudo zo mbi nnyo ddala ne bw'otuuka mu division kati ng'eno division nga ziri ez'Ennakawa n'endala bo bali kalekaleko naye yo Lubaga kibi nnyo nnyene ddala. Bali mu studio kambaddiza omuzindawo tweyongereyo ate tubalage butya embeera endala bwe yakedde oba bwe yasuze mu kire kyeyakeseza olwaliro. Tuwuliddeyo omuliro eyo mu bitundu by'enaggulu tetumanyi oba tunasobola okutuukayo mu budde naye katusambyeko tulabe oba nayo tunaaba tutuuseyo mu budde kuliraana headquarters za poliisi waliyo obuzibu obwabaddeyo ng'obudde bukya. Muhammad Wamala, Fedina Bwire ne Faruk Sesazi omuzindaalo ngubaddiza.